munange design nga nkwata mpumba nga ntwala wa owe munnange omukozi yakolawo mbale nga akola ki ng'agenda nga tasobola mirimu munenga nekkata miki mu mirimu nga nfuuka mwana wa waka wa desire nga nze afumba ndabirira abaana nemba naza nemba yoyota nemba jajjatta ne batukuula ne banga basana bati nanyiriza abaana ba desire nga leke nnyini agamba bannange nga ne bamulema mbalamusizza mwenna abatulaba nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gwaffe guno omuganzo gwa Tindi Files gwonna yakatwenga kugendera ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga nabagamba ine ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu well olunaku olwaleero mundaba ndowooza mmemye ni mu katishaati k'omukulu manager Namiro ow'olubatu alina show ye ng'ennaku z'omwezi mmeka kato gimanyi kugyogera giveeko alina show ye gy'abategekedde mu maaso awo mwenna mulina okuba nga ate mumuwagira ng'ennaku z'omwezi 4 August ennaku z'omwezi 4 August 2024 alina show ya Power King Kasubi. Anyways nga ate tetunnayolekera kituleese olunaku olwaleero kansaba ababuuzeeko ate twolekera ekyo ekituleese oba musiraamu oba mukitegeera bulungi ndaba yeebikkirira akagundi ku mutwe. Manager Namiro wanje ogamba oti ndi bulungi ogamba oti obulamu bugenda butya bulungi nnyo butambulanga nabubala ddala manager w'omuyimbi nze manager Namiro si manager wa muyimbi bade mayegwe manager Namiro muyimbi nze manager Namiro jasi linnya lyakala ninga bannange abali ku Tindi Files mwenna bannange mbatumirira kwera mbagala nnyo era nga mbabuuzaako mwebale kunjagala nakwagala mwami ono tayagalika bambi ate olwaki tukwekaka nga banjagala kugambye wano owo wakuyitirira bambi nawalala mungi bannange naye wano katono. Anyways na manager Namiro olunaku olwaleero nasazeewo ne ngamba nti kankukyazeeko ku channel eno ankulaba ku TikTok okwo ogendera ddala mu maaso n'okubanga ati ndi mu interview onkubira amasimu ndi mu interview nja kukubira eddalindawo katono ndi mu interview ne Jona wamma badde ogamba ogenda ddala mu maaso ku mukutu guno ogwa TikTok n'oweereza abantu amawulire n'obawa update ez'enjawulo ku biki ebigendera ddala mu maaso biki ebimu ku ebyo ebyakuwaliriza okutandikawo ekintu kino nkulaba nnyo mbivulu eyo ng'abantu obawe ebigendera ddala mu maaso n'enkulaba ku maziika ng'abantu obawe ebigendera ddala mu maaso ebitambula kwegamba biki ebimu ebyakuwaliriza nsinga nnyo okulaba ku maziika ebiseera ebisinga singa nnyo okulaba ku bafu biki ebimu ku ebyo ebyakuwaliriza okuvaayo ate okwenyigira mu lugambo lwo sijja kugamba mbu nno baki by then nintandika TikTok iziti 2022 ya kuba nagirawo musagaza Dr. Sefuko Joey nakankaka aba bakazi ba Sefuka bali waawe kati nga mpa updates kuki kubo bano ojja kandi sakasembezeke mabega shara wezesiza kati ngampa amawulire nenjogera ku nakankaka nenjogera ku Joey kandi gabalemu awukala awo byatandikira anataka okunjagala ngambiwa bakwera kutabula biwa mu sopo yes sopo kuongera mu kekirungo kati gasina side wenzire wanakankaka mulaga nti mwagalira nga sagala banyige wenzire wa Joey ne mulaga nti nkola ki nti mwagala kati awo natandikira okujja kuki ku TikTok ko manager Namiro olugambo atabudde abantu nenga sibwe kyali just nesagalanza saganyo ntalo yenzi Namiro sagala ntalo njaganyo buli muntu nga bakwatagana kuba nayagalanga nnyo Joey akwatagane nani nennakanka nakamatte naye bakwatagane kati bwe nti wenajja ku TikTok yenzi manager Namiro ninga wavaawo okuba azini wavaawo okujjobozi twekanga bwekanzi nga tulabye muntu wuuyo gwe kasi kuvuza nko Jehova ku bbanga lyenkulabidde oli manya akaseera bwe kali bakagadde ogere wano soko mbere gwe wava nze interview nze nkuleesa olunaku olwaleero wava nti ombuuza gye nava nange njagala kumanya gye wava wali okola biki nga tonneegatta ku bye nali nkola by then ogamba gye navira ddala eri gye oba wemunagidde okuwunda banali nkola biki gye wava wenava wangi nga natandise kubala oyinza okweta ekitabo nkoze emirimu miitirivu kuva nga nkyali nekwanzi saasoma jasi nti nina mukisa bukisa naye nga saasoma kuba wendaba nandika ku Freedom City nga gyenkola ng'okola mulimu ki nandika ku HB Tower awo mu tawuni gye bafuula Anifa
eri mu kibuga wakati mu paaka enkadde nga nkolera omugagga babiri nali nsiimuula edda nga ndi kirina nga mwaka ngaki mwaka kyo oyagatala yakumbala myaka mwaka yakumbala myaka mwaka kyawe era oli mukulu ekimala nza kuzaala bambi ndi mwana muto jasinti mbeera gatama awo yali 2013 unenge ekibuga Kampala by the way okuva waffe ekiyindi ku mwalo najja 2013 oli webuyikwe buyikwe district kiyindi ku mwalo ku mazzi kwennyini bwe kati eki wenaveeyo ninzijja nenfuna omulimu awo ku H&B Towers nga nfuna emitwalo 7 omwezi nga simula okuva waggulu wansi paka gyekola ki gyesembera ne toilet sezo zonna nga nkuuta bulungi toilet nze nga nkuba ekisiimuula era navaayo nga bambi bamala okungoba ate mani bannejjusa nga nyenze ate bagoba okoze eki nanti kati mama wange omuto nga afa nali ngenze kuziika onagenda okuziika ngenda okudda nagenda okuziika saaziika by the way kwa natuuka omufu bakoze eki bamuziise dda yafanga kawungeezi ngaawo nobudde butye era kumuziika nkya kati nze mbimanya ku makya nengamba naye mama wange yakoze eki yafudde omuto nagamba yafudde kirungi mama omuto mama osi yakoze eki si yafudde mbagamba nakulako naye kati nebagamba tujja biraba enkya kati ekiro nga tugenda okwebaka nali nsulayo nengamba bosi ngamba nenkya nagenda okuziika nagamba ojja genda leeti mwaze kola ki mwaze kola mirimu kati nenkya nenkola emirimu nenkuuta ekisiimuula nemala okukuuta ekisiimuula nanyuka kujuka namalanga okukola mu restaurant okusiimuula nenzika ne wansi ku polo table nga nzagikola ki nzagikolako kati ngenda okumala okusiimuula buli kimu nkimazi obudde bukola ki bugenda bagamba ojja genda ki saawa olonga mmeka saawa zali okusiimula mala saawa 4 ez'okumakya bati balina okudda ddamu n'okola ki n'osiimuula obagubiza mugenda kuziikawa buyukwe aweebolera awalekibidde osobola ova mu kibuga neno n'otuuka mu budde nga tebanaziika mufu ebuyikwe anti awo baŋŋambira nti lekera awo lindako ojja kgenda ki ojja kgenda enkya kiki ensekereze kuyitiridde nawe wetakola mu kiwato ndoza kundeetedde kalimwe bambi nkajje ku gundi tekatuuse na waka munnange nagenda okuziika saaziika nagenda bakuita ati okubagiza iya nti otuuse leeti naye bamanye nti okoze eki oze nagenda nkera nga baziise nakera ku makya nensiimuula zawera ssaawa 2 nga nkoze eki nga mmaze neŋŋenda nagamba nzire ssaawa 11 nimpisaamuko kuki ku budde olwajjamu wejjinja lwedde omukola ki omumanyi ate gajuka nalimu ekyalo ebiseera ebyo nga kinzijjudde nakajja mu kibuga wali ofaanana olabika booti ng'olina mukoka banange olina wano yasama ne mu interview yasamiramu anti yanjokyezza kati nagenda ssaawa 2 nakomawo ssaawa zaali 2 ezaki ez'ekiro olwajjamu kati bakuba ku ssimu yange baali bampa akasimu kamapeesa nga nze akakola ki nze abanako nga bakampa kati nekazikira nekagwako muki omuliro najja nkayimbisa nti amaalo earphone matu ate nga mwebuli nga nkawuliriza nti nteeka wano nga nkawuliriza wano bambi munange nzijampu yakagwako muki omuliro kati tebakubanga esimu nga tekola ki nga teriiko nawooza wa neegobye kati ngenda okudda ntuuka ssaawa 2 nga bansibiddeko odda omufaiso gwange oli osulawa nali nsula kati nga kakolido kalanga kana kali wano kati nga wenkola ki wensula toteekamu bintu bingi kakuubwe nenga muno falisoko kabulangeti kabaafu ya bannange nga tokozesebwanga bannange ise mutano olwo nno nenkola byadda no jonjo wa true story kawona gwe mulimu gunasookerawo gwampa experience munenga nkola ate tunagenda mu maaso walina emyaka emeka ku mulimu gwasokoko abaana n'emyaka emeka kwawe ngattagattamu awo ndaka n'emyaka 14 ebyokusoma byo saasoma olw'embeera ya nnyange nti nga sente zibula kati ku kibuga kuno wajjako ngo omanyi ogenda tuukirawo juka nakuba ne mama wange nga tatange yafa mama wange yali juka nze mwana w'omukulu single mother nawe kimanyi oli mwana ne mama wange naye akyali mwana muwala talina ssente biki obimanyi naawe nenga mama obyokusoma kamekole ki kambireke njiye mukama janansuula janankola ki janansuula I respect my mama nkwagala nnyo bambi yanfudde ekyendo bambi mama akimanyi nti olina effujjo n'olugambo
mirongo ina olugambo ekyefujjo kala yakimanyi takimanyi nti n'olugambo kuba olwo si lugambo by the way sigamba nti olugambo olwolina lwawano ku TikTok wabula olina luli olugambo lwennyini nti omuntu alina olugambo nti olwamu ngeya kyayita olugambo ye muntu okugeya nagiraga gundi noolabye gundi yakozebwa ati kyogata olugambo n'okujja n'empa mawulire nti n'okunonooza ebitakukwatako lwe lugambo ogwo mulimu gwa mutwe gulirawuze otyo ng'olwo nga nkola nga bangoba sawa zaali 2 nga abansirako obwange nga mbuze wa jjajja wange gye natuukira nga nze mu kibuga jjajja wange nakimya lwekitetuuta anjagala nnyo bambi nakati gyali akyali mulamu mukama akyamukuumye kati nga mbusiba nga mbuzawa bannange ng'ennaku enkuba ngomanyidde okukwata kasedo dekade kali katono mitwalo 7 but nali nga nzisuubira buli mwezi juga utalina buvunanyizibwa sipangisa sikola ki nemala emyezi 3 nga bakoze eki nga bangobye ne munnange mukama towevumanga nsimbula ki bakugobye mune bali bakanguba wali omukyalo yali awo desire nga yakolanga manager kuki ku Diamond Hotel awo ku Hanifa Tower elinga manager wawo kati mune ne bali amugoba nafuna mulimu kuki ku Freedom City kati nangamba ayivo nga twali twelirana ba neighbors ne jajja nga naye apangisa wali nangamba Ivan koze juka my name is Ivan namba Ivan anje njaga ojja ko kubeera nange wachi ye waka nafunye omuliro sina muntu gwendekira banda bayenga nkola ki nga ngendo okukola baze nali moto namba sinange jenda kambana bano wachi waka mukozi simukola ki mukozi simwesiga nakati gwate nkola ki nkwesiga jango berenga ono omuche n'omukozi osegira n'abanda bange bwana bwali butonga bulenzi munange desire nga ndeka ki ngande bambi desire nkwagala nnyo ko yasenga te wali gwe na bino sala bitoseeko bino byendekesa zo mbodde the best of ki manager Namiro kwana ali impanise nga jagana kudda mu kyalo munange desire nga nkwata mpumba nga ntwala wa owe munange omukozi yakolawo mbalenga akola ki nga agenda nga tasobola mirimu munenga nekata miki mu mirimu nga nfuka mwana wa waka wa desire nga nza afumba ndabirira abaana nemba naza nemba yoyota nemba jajjatta ne batukula ne banga basana bati nanyiriza abaana ba desire nga leke nyinyi agamba bannange nga ne bamulema nengolola abaana mu kuba eggolokofu era nze gwagala omwana aterere empita ngomanyi okola emirimu wakula ne ba sister bo nze nakola ba sister wange gibali na Suna Bridget Betty Marjorie bonna gibali kirize emirimu gyonna ogimanyi kufumba kola emmere ngisibanga ya muluwombo nsibe ennyama y'omuluwombo ekimba ky'omuluwombo omuwumbo guno gw'emmere sigamba omuwumbo omulago kulaba kukuziika omugenzi Vulina gungu oli osaaniisa omuwumbo gw'emmere guti andi munenze nekisa erujja tuka ewa Evinda guno tujja tuka kasooke eno nendabirira abaana desire nakola ki nasima nagamba bana ebyana bange bikoze ettama bwali bonna bwekokoba naye nagenda okuva okufuna omulimu ng'ebyana nga bitama liringa liryo ng'ettama liri organic nga liri herese nga liri dawuzi nga matama gali gakola ki gibagamba nga si oli gwomanyi munnange desire we yasiima nangamba Ivan wanje ngenda kufunira omulimu kuki ku Freedom City bagenda kuwa emitwalo ameka asatu bannange nazirika bannange nakaaba naye asiyana kwolona kuwoteesa piki n'esyanana ogitekamu ne mu ttaka sayiteka mu ttaka nakola emirimu bwe kimu nenkikola nengamba ne design njagala akomewo nga bwe kimu kiri kiti sagala yeekube agambe nti Ivan okusinza ku byokoze sikyakola ki sikyakwadde mulimu nabikola bulungi nnyo munnange kati nangamba enkya dwali izeti ku omulimu ogwo nagufuna 2014 nagufuna 2013 ku Independence Day unakukola ki Freedom City nangamba ekya tugenda kola kitugenda kugenda nenjagala ofuna empale ya black ne saati ya white nziruse koze eki mbiguze kuba munene nali fisa ku busente obubalekade bwakulekedde na ofisa ake 3 ngalakira mu buzibu ngiregamba fokola ngo ofisa ko kaki ku kasente segeza wali house boy mbufunze era ekyo ddala akusiboye muntu gakwadde omulimu takumanyi naawe n'omuntu obeera nga obeerako boyina okukola emirimu okolanga emirimu gyewaka nti oba omwana muto kakyoga gwe tokola mirimu olinga wammwe wakoma okola emirimu wammwe ng'oli emyaka emeka sijjukira ng'oli nakati ogikola okola emirimu gyo era nga wazzeeyo munnange saali awuseboyi nali mwana waka nga nfuuse mwana waka nga nzadde naye nga ndi mukozi wa mirimu nga ndi wampisa kati bwekito bwe kyali
kati nanfuna omulimu ku Freedom City nga mpa emitwalo 3 era ntoka ku Freedom City nenkola emirimu bulungi nnyo nyo bakola ki nibanjaga bakuwadde emirimu kusiimuula ate nga Freedom City waali gwaki gwali gwa kupakingisa motoka wali omanyi okuvuga nga sivuga okupakingisa n'ogamba okulagirira yagivaamu n'ogikkamu n'ogimunyolya n'ogamba kati simba eri era awo Freedom City wantunda nnyo by the way ku Freedom City wasinga okuntunda wamangula okubanguka n'obufuuka omuntu w'omugaso nga bakimu speed yayirigiri wanga nakola emyaka eva ku Freedom City 2017 ya 2017 ono jojjozi wenaviirayo kati awo nasangira Irene Namatovu soko nyumize ebya Irene nabalawo nga Irene nga manyi oba gwe manager we oyo no mwana Irene nanjagala nga bwajja ku Freedom City olwo no bankuzizza mvudda mu parking nyenze mu supermarket gye nkola wenakola mu supermarket nenkola yebbanga myaka gyalinga oba ebiri bajja myaka ebiri gyawera nga nkola mu supermarket awo outlet nenkola omwo kati nga mpuleyinga nnyo obuyimba bwa New Eagles nga buli Irene lwajja asanga obuyimba bwa New Eagles nga mbagala nga jagala Juvane Luzinda Irene yomwegattako oti ati nkujjira mayina nnyo olina nnyo wano nza kunyumiza kwa gwe waliyo kati we namusanga Irene nanjagala nnyo nangamba ani apulenga ennyimba zino namulagirira nze Ivan zizanyirawa mu supermarket jugamba muba muzigundi emizindalo nga giyimba bakasoma botebawa munnange nga jjanga ngamba Ivan njagala nkutwala obere personal manager wange biki munnange Irene Namatovu ngakola ki akutwala era munnange nga nzaala mumaka muli emunyonyo ogwambintu fuuka mwana waawa we munyonyo we kakuuto wadira ki nsenene anti kati yanzaala omuntu akuzaala yanzaala eri mu bengabi ate mu bengabi Irene yo wengabi kyota ne wangabi kati ujuka Irene ye lutaya yomu kiza Irene wanzaala lutaya bakoze eki bakuzazi yazaala kati Irene we yanzaala nantwale munyonyo ne banjagala na introducing nga ngamba okuvana lero mbere personal ki manager we era ogenda kukola mirimu ki kutambuza music wekyalo ku kyalo kukwata flash n'omutwala wano n'omutwala wali n'oyita ku UBC ku bwetyo nga gukusasuza yakuwanga kasente era zali nga nyingi but nga zimala oba okisegeera bwateri sente ekola ki emala yampanga sijjaga mbono bana mufunamu sente Irene nti nyingi but yampa erinnya oba okisegeera yampa erinnya kwa banje abantu bemmanye nnyo nga sandi bategedde nga ndi kiyinde ku mwalo ne kimwe abazako nti yandeeta mu industry ya music mu buno bwa celebrity nandeeta nanyanjula eri abantu era nga Irene wagenda mbaawo Irene wagenda kulaba ne ku mukolo gwa RAP ng'omuyita bulala RAP ye RAP mukyala bindeeba okigattaako kino olulongo obulamu butambuza na Irene nga tutambula na Irene nga tuma na Irene muyita mami mami Irene era nga tubeerawo ne Irene nga njagala nnyo tutuuka tukola ki twawukana kwezi abantu bawukana nga bulijjo newaggulu biki ebyabaawo funye Namiiro ki ekyakwawula kwa Irene nedda jasinye omuntu waakula yeewaggula era neewaggula era musaba nsonyiwa okwewaggula waggula mu bulungi mu bubi newaggula mu bulungi si mu bubi kuba nemusanga twebuuza era ne ku show yange teyakiinaako buzibu era omuntu olumu nogamba omuntu gwe naleeta ne mulaga industry lwaki yeewaggula olwo Namiiro ampaze nfunye Namiiro lwekyo Namiiro twayinza okukola nani ye Namiiro nga nze manager we manyi bagamba abayimbi si bangu tewamufunamukko buzibu Irene samufunamu buzibu era Irene samufunamu kuwadde buzibu wadde kiyinza okugamba yatwakolanga bulungi nnyo entudde ewaka nga weegatta ku muyimbi omulala kati mune era mune okwejja kwa Irene nawulira obulumi naye mune nga nina okukikola osegera ngamba akatukole nani ne Namiiro nga ali andaki New Eagles nga tukola nenga ali andaki New Eagles nenga nze ki nga nze manager we nga walakawo Nantongo we yayimbanga nga ali andaki Golden Band but nga manager we Judas omutegedde bulungi Judas kati wekitabo kyakola ki bwe kyali nenkola Namiiro ne tukola Namiiro nafuuka ow'amaanyi naye ne twawukana
Namiiro era twawulirako nti wawayawukana bubi nnyo ne Namiiro kiki ekyatuuka wawulako nti twayomba timwavaawo bubi tweta bweti nzijjuka okwawuka Namiiro nali ngenze Bulaaya tokweka tugamba amazima ye mazima nali ngenze Bulaaya omanyi ebisobola nga siva ku nnyonyi walenye ku nnyonyi kati yanyiga olw'okuba obeera ku nnyonyi nabanga batya mwisukkulumyeko nga siva ku nnyonyi ate nga ennyonyi zenenya kyawe ekitegeeza yafunamu kakasajja mu mutima ne mwawukana ng'alaba Eva mbeera ntrendinga ku nnyonyi mwayawukana bubi kyekitegeeza si bubi kwasinga bubi twali omuntu okwawukana mu bubi kwe kuyomba ne mwevuma ne mulwana ne mukola mutya but namutanga omuki ng'omuntu nga tosobola kwesoma nga ki kyennyini ekikumuteesa serebu nange ndi serebu nga tosobola kukwatagana teyesitula kujja kugamba nti owaaye nti owaaye Ivan ndaba ng'ebigenda mu maaso bisukkulumye tusaana tiyagambako ku bugambo ng'obwo munnange anti omuntu wafunamu ku linnya no nga tanafuna linnya mwesuubiza ensi naki neggulu nti nze Ivan nja kubeerawo naawe mu bulungi ne mu buki ne mu bubi nga tana breakinga nomala okubreakinga nayitawo nafuuka serebu awala kyajjuka byakugamba luli mukola ki mu kusooka bamugamba ebigambo Namiiro oyo Ivan takyakusaana Ivan takusaanira ddala agenda kukubba agenda kukola ati afuna omuntu omuki omulala kyova era bamusuula busuuzi gamba yagwa atukati komuwulira bwa era badde sikimanyi ennyimba ezo ezatrendinga ennyo zaalimu Ivan management kwata booti eno figayo nze sente ozijja zino zoteeka mu bayimbi nedda tezaali sente wali okolagana oba nogaa nti banaize tukola mu show tuzipromotinga muki okuyambagana ffenna sayina sente ba zetwakolanga zetwazanga mu music nakulabako newe wa Fulonova olwo nga Namiiro twawukanya aye nengende wa Fulona bannange nyenze mu bayimbi bambanya edduniya kwanya abayimbi ntabadde mu bayimbi ntono nkwata oli mbonyebonye kamala okudrinki tebanywerawo omuntu alina kufa bufi esooka temugaba mmere ku interview wazze kulya nero mumanyiza obulamu bwange emmere naye twakatuulira wano tewali wadde ke twalidde ngambye ova ku nsini mwalage tetutusaze tetulidde era primafuna okola nga onnoonya adde ku lusaniya bitusadde luwedde prima kadashi ngamba ono yali mukyala Josted mukuba luseke lwa lusaniya geziwa prima najje mbadde nve yebokesa jampisa ku lusaniya nentukamba oluweddewo ng'olusigaddewo tetumaana Vanessa ne Vanessa ali alinga oba kiki nga kasaanyi nga lwasigadde lwa mitwalo 3 ali galwetaga nga lwa 8 Namiiro ebyabayimbi mbufunze wakoma kwani ndakoma ku Fulona anotandika okwesitula nga brand ati nze wendata abayimbi neŋŋamba nze nga manager Namiiro let me create my personal thing. What's that? Kyo kina creatinga neŋŋamba kanteekawo TikTok yange nje creatingewo abantu bajja gikola ki bajja kujagala jjukira erinnya eryo erya manager Namiiro olwedde lyaliwo nga n'omuyimbi waali oba okisegira nerikala kati ng'omuyimbi yero kyo Namiiro nga nzasako nti manager Namiiro nga wansi ka slogan ye Ivan the handsome boy kwera nali Ivan the handsome boy kitegeeza olulenzi olungi olw'oku TikTok erinnya ne balizira bannaye mbwa mmwe mwazira erinnya lya Ivan bo ne bakazaawo erya manager Namiiro ate lwatuuka n'akammanja n'akakola ki ne bakajjako Namiiro ninkirekawo nerikola ki ne batwange bakyagala kati esawa zino eno gyena erinnya manager Namiiro ye brand etudde wano gye mulaba bannaaki yenze manager Namiiro the handsome boy olulenzi olulungi olw'oku TikTok buli mukazi yenna lwe yandyetaaze okubaako nalo bambi tojeddwa ennaku zino nkulaba ku TikTok ogenda ddala maaso n'okubanga okola olugambo lwo weegattibwako Sira Price omuyita Sira Price mwakwatagana mutya ne Sira Price omanyi kati wenjogera omuntu yenna wayogera ku Namiiro automatically Sira Price ne Asa Blessing soko ombulire connection ejjetya Masekatigo n'abo abantu ababiri anti surprise jukira tokandiisa nyo nakuganya panna okateekako walawala ojja kunkoona lipstick agwe java one naye nga tuzimbya serious nza okusinkana Sira Price
yali Bulaaya by then ng'ali Bulaaya katava ku nnyonyi bw'ava mu ye Zanzibar wagenda mu ye Mozambique wagenda mu ye Qatar wagenda Dubai wuyo Ethiopia kati awe namukola ki we nammayira nga twogeranga bambi nga video zange zenkola bambi ng'azirayikinga jjukira nga Sira Price munene already ng'azirayikinga azikomentingako olwalimu ne mu inboxinga nambeera mwangu bambi ne mugamba munnange mbadde njaga kukozesa kwani kulinnya Blackman nangamba okay no problem twali iki twali buzibu kubanga osoko senya lyo omuntu nanyiga obo kisegera nagamba niya kwa dolo kosa mune nambeera mwangu bananga uyansikiriza banangi namwagala nangamba alikozese namwagala ngada muntu ki muntu mulamu yatuseganga tuogeranga kwa WhatsApp otogera ku gundi wangamba mawule kyagali Uganda ninga muwereza gano galiyo mawule kyagali Uganda gamuwereza olugambo olukola ki olufeeno nangamba mpeza ku bifaananyi ku WhatsApp ne muwereza kati webito byakola ki byatugatta kati ate oyadda wana Uganda ne gutojjera ne gweyongera kola ki okulinnya nifuka mukwano nnyo ndi indati nti sono gende we nenya ku chicken fingers nendya ku bintu byokulya bitafutafu bwe bityo abantu neyo kimanyi bakuyita kasawo kashira price nti buli wadda odda ba nigamba gota andi baga okay bambi shapa kitana buzibu ne asa blessing cause ati asa blessing oyajja kubya pressure aine gutojjera nnyo ne tukola akagolopo nti nze awera shira price olonza asa blessing olonza manager na mmiro era banaye ngamba bali twajjula twemala muri bameka basatu kati pressure wakuna kwali bamu pressure kwali ne pressure kwali mukagulu kafe balenzi babina bagana babiri twemala bambi twemala kigezo team twemala bambi temutu yegattako twagenda okwebala balambu era alani cruise yatu yegatta mwawo tubaga bambi gende eri twebaze twemala bulungi temutu yegattamu group ya femala bambi era nga bambi tweyagadde nnyo twirazo mukwano bambi tweva mu twekyawa tusigalenga tukolagana asobezza gambe mone tugundi nsobezza ninga asa blessing mwagala nnyo surprise mwagala nnyo nawe nkwagala bambi tona buzibu kubanga liyenkula bidde bambi kana nakulaba dda omukwano gwammwe go mukwano gwa finani gutunyonyole muko gugu ne Sira Price asa blessing gwa kungulu gukoma busigwa mulambu deep nti tuli mwami na mukyala mukwano gwo gwa bulijjo nti gundi mukwano gwange nga gwali mukwano gwa gundi oyo gotegedde bwe gute gwali gwe sigenda kwogera ne mwali ba mukwano ngati bikomaawo Namiro ovudde westudde okutegeka show y'olubatu olubatu luno kyogambo nesitudde kyekitegeeza olubatu oja kibuuza kudde nono gubasibye bange waisoko tugambe ebyadde no mayi kati gwe olugambo ku TikTok gwe olugambo ku app otyo nkugambye nga basibadde no naganyo kandiisa okanteekako nnyo bannaye buuti banga ateze nkuyigirize gwa kaluddemu deno nga mukwata nga musiba bambi musajja watwalira buze talina buzibu manyi ku TikTok kuno manyi ekigamba nnyo abaana basaga kati kwogera nga gyenina sho kwogera ku bantu bubi kubanga omuntu asobola ne bafaani benga bandi kuwagidde notakuwagira naye nga nze nvumirira nnyo ekyokwogera ekino nga tokikola ki nga tokimanyiiko ayina okirumiriza nga tokikola ki nga tokimanyi thats bad era bekyasibya nnyo abantu bangi oba okitegera olwokwagala okutrendinga n'okunoonya likes ne views nti ojja kwogera ku muntu nze kati njogera ku bantu bange bemanyi nti benjogerako beebo Sira Price asa blessing Vanessa bemanyi nti bange nga ye namwogako ekintu oba kituufu asi kituufu tajja kukola ki tajja kunsiba kaiza omiliki yogati samwogerako yani oyo yogati be oyo mwala gwe yogeddeko oba ye Milky Bay oyo yogati Milky Bay sima yogati be nze kasa kudona njoga ku yogati be Milky Bay mwogerako ki simumanyi wadda trending nga Milky Bay ali muneno oba ali Uganda yali kadama yakomawo wali wano video nga ndabanga za saya ali wano wali kuno ku butaka wali atrendinga kanisa kwogera nnyo ku bantu era saga nnyo kwogera ku bantu naye nga nvumirira ekyokusala ebigambo ku muntu ono tokikola ki ngalo kikakasa ate nga era nvumirira ekyomuntu okujja ku TikTok ngo wali munafu TikTok si yabanafu ono okujja ng'okkiriza okwogera ng'okkiriziddwa okwogerwako kuzajja kwogerako
olina okujja ng'okkiriza buli kigenda okukola kyokutuukako naate wojja nogana okwogera kunoga nti banjogerako batya famire yange ejjako bagagga biki ffe ku TikTok tumanya nti ono mugagga oba mwavu tulaba video zikola ki Amiro bagamba mulina nnyo violence ku app kuno mukaabya abantu amaziga. Really you show me in any video nga cause person nge video nonange cause me I don't want to cause the troubles. I want peace only. Yeah, I don't want to okulumya omuntu to ruminate omuntu sawa kulumya nnyo omuntu cause manyenge gyekitegeeza okulumya omuntu kati basaganya okulumya omuntu kyova sikozi nga ntalo era abafaanizi bange mukimanyi nze mpa olugambo nendwogera nyendusamu ebisoko nenga sivumye muntu nawe okimanyi mba mukusaagasaaga ntwala entuyono mu lumbe akatolo bwama bati embizi ekutte ejjembe evidiyo abiyantunda nnyo twogere ku shoyo olubatu Lida akunyonyola video ey'akatolo bwame embizi ekutte ejjembe wali otegeeza ki nti omukyala ali atunda miyembe bali atunda miyembe nga beeriraanye ono wa miyembe oli ow'embizi gaali wakati n'ab'omwenge kati ate yaddako wali nga wakasooyi kaire ngamba w'emiyembe maama naawe otunda miyembe nangamba ye nengamba era otunda miyembe ye nengamba mama naawe oli wa mbizi nagamba maama nze ndi wa miyembe nembaga naye embizi eri ekutte ejjembe mu lumbe anti kalwamu ombizi naye wagiraba kaona we nkugulire yakati bambi nenkuleka nga oli musiramu bambi munaye bweti olumbe lwakatolo bwama lwantunda nnyo kubanga nalumalamu ennaku mmeka 7 abaana ku app okwo bakunanika erinnya tosubwa nyembe buli nyimbo baayo sirinnya nawe tokirinoveeti nga bwotyo linnya kiba nanika mbw ate ekisinga okutwala kulya aposesera price olyoka olangira abantu nti emmere ya lubatu nedda just balwakitwala bubi nti emmere ya lubatu twagenda mu lumbe era teyaliiyo emmere yo yali ebulamu gyali vidiyo naye nga nali ndidde nga nze kuse naye nga tesalya ku lumbe weebuuze weewuunye ku lumbe olwo saalu yakuwadde akamere just nakola bukozi vidiyo netrendi nga kisa nkitegeeza mbu olumbe tulwale ku mmere yali nyingi nnyo naye nze nali nfunye nga yalubatu ddala nga ntono nali nfunye nga ntono nnyo nga yalubatu nga batonyako ntonyeko mukazi lubatu kitegeeza kintu kitini nga ng'okikwatire wano kati show y'olubatu kati the best of manager na Miro mu lubatu nti bannange nkooyi bajje bampagire nkooyi okwera nga buli kintu kikwatya mu ngalo kiki kyoyagala abantu bakolere bannange njagala bampagire bafaanizi bange mwena abali Amsterdam Canada abali Dubai abali Ethiopia abali South Africa gwe nga wenda wonna woli nga video yange ojja neekutukako neekunyumira nga nawe ogaba naye na Miro we mulaba kompulira ddala nga obulamu bukoze eki buzze bannange nawe togenda kujja nga togenda kujja mu show yange mbadde nsaba bambi ompagire bwagezi just ogule ticket njazigabira baki abantu bagenda okujja mu kivu kubanga gye bali batalina busobozi bandyagadde okujja ne kati gobanga oli faani wange ng'onjagala bya ddala bannange mujje mumpagire nkooye embeera embi gyo nandi bubi kasinde kogena kakolamu ki njagala kukola restaurant nguleko ne kamera nekwatanga amawulire ove ku ssimu nve ku ssimu kwa naituka nekola ki nezikira njagala kugulako laptop nguleko kamera nguleko omuzindaalo mbeere ddala munnamawulire akoze eki ajjudde ezo oli munnamawulire ye njagala kudda okusoma wali wamalia mundagire tiktoker ngenda kukisusaawoko journalism is a profession, you're still a tiktoker kingenda kanti okusoma kinjagala kyovala nkoze sheno akusenda kanavaamu kampe ku busobozi ngende yosome njagala insome nga bwenkola kati nkola restaurant wali kateeka kozi nasoma byokufumba ndi chef muki mulamba wali kuwaye musi enasomerawo byokufumba wasadi ate isi nkyali bubi ndi mulumwe munga mpasa neremeredde n'okweremerera kati njagala soko nyoyera abantu kyenda okukola mu ssente za show bannange njagala kukola mu restaurant kateeka katonotono abeerako gwowereza obubaka gundi waliwo omukyala awangali awe France akwagala nnyo Francis akwagala nnyo omumanyi mpozi yano anze nja ku TikTok ndaba ddala iriko anoyi awo tuveewo kati kuba otandise ku exposinga privacy y'abantu
show y'olubatu private parts show y'olubatu kyali ku show y'olubatu nange nyongero bategeeza show y'olubatu gyeri bulungi nnyo de ntuza mu bote babenga banda bakwanja atunulire mu kamera babenga mbayite bafanisi bange mwenna amanya nze manager na Mio the handsome boy mukwano gwa Vanessa ne Sira Price wamone asa blessing nga fe bakafuna mukwewereza amawulire nga galimu ebisesa ebinyuma nebinnonogo nebyokuyiga nti ekintu nga bwe kiri bwe tukikola ki bwe tukikuwa ne mbeereyo gye muli ku kyeyo ne tubakakkanya ebiki ebirowoozo nga wala video ya Namiro olaba eddala nga ali e Uganda bane mbanga byenkola byekunyumira nga bikolera ng'ogamba banenzi osaa ku Namiro nfa bambi nsaamu mpagire nga neewombeese nina ebizibu byesinza banyumiza nina ebizibu nga bwentuwa nembibanyonnyola kitwala ennaku 3 nga netuya tetunywa nga tuli mu lujja mbanyonnyola bizibu byenina ennaku ezi 3 nga buli kadde tunyumya ku bizibu kale n'olwekyo kyensaba mbadde nsabambe mumpagire ng'ennaku z'omwezi 4 ogw'omunaana wali ku Power King Kasubi ku Monaco ng'okuyingira gujja kwa omutwalo gumu gwokka saasedde bambi bantu manye embeera yaabwe embeera ntono nnyo nzibu emitwalo 3 ye VIP twala nti mbadde kudda kunywa otuka ku table mitwalo 5 ate nga table yantu ameka batano ndi mutwala ate nga mutwala nembeera heresi ne mulya ebyokunywa byabwerere era bibateerako bannange mukeere bambi munguleko table nobanga togenda kujja bambi osoga nti manager na Miro nguzeewo tiketi 5 nenzigabira abantu ngamba mikwano gyange bafanizi bange nga muli wabweru wa ggwanga temuli muki temuli mu Uganda temujja sobola kujja bane kana gwatenga akasigadde mu katono kale n'olwo kyensaba bambi mumpagire musobola okuyita kono ku simu ku account yono ku YouTube ye namba z'essimu ziri awo wammanga enamba z'essimu zikola ki kwezi nogamba nze Jona nguzeewo tiketi za Namiro 10 si emiliyoni emu muzigabira baki abantu nogamba Jona mpe namba yani ya Namiro ate nga niyange era njajje kola ki njajjisoma so that muyinza okukola ki okuntuukako bannanga bali ku TikTok bane nammwe ensambi muntambulize kuba ne video zange zo bane mwongere okunteka ku ki ku For You page bambi ba TikTok ambasaba mbabeerawo buli kimu kimanyi buli kimu bakola ki mbabeera egino mipiira bino biki buli kimu ze kikola ki mbeerawo osegira ne mbabeerawo bambi mbadde nsaba TikTok bannange bambi mumbeera guno mwedi gwange gusoose okubaasaba okukola ki okumbeerawo mupushinge show yange kinsaba yo wayi nawuli yambo ku TikTok omwina ba big TikTok musimana kati gogwawo nze mbona simanyi mbono big TikTok simanyi ani TikTok kwanza ndio afantu gabi chechi tuli marriage big TikTok ajali ne ono yakola ki jali simanyi wengwa obandi big TikTok obandi bantu batandika upcoming TikTok kyona kye kikola ki kyekiri nga ndi TikTok ate nga mu maaso awo ngenda kubeera professional ki TikTok okina wonjesa wansi journalist jasoka kusoma bya mawuli ngenda ko Maria Mondagire yampa offer Maria Mondagire yampa offer ngendenze yonkola ki insome nenga aneta zabeno wamanga kamera agambere ne laptop osegira so that mbenga ambikola ki nga ngeje neyisamu ndambudde ntya omuntu mu approaching ati first time okumukola ki okusiko mugwira olwa present ambe nabe mu lumbero hamufule nga gwabo gwe mboka kati mama nyongero kubuza omufo yafudde owulira otya mulinga afudde tolumba nnyo bantu ebyo byagwa ngolese byemmere tebyati byagwa okay n'olw'ensonga eyo abadde manager Namiro Ivan mugende mumuwagire ng'ennaku z'omwezi 4 tugende tumuwagire ng'ennaku z'omwezi 4 August wali eri ku Power King Kasubi nze Jona Sentongo nkola ne Lawrence ku camera ogenda batumira yono mwogerako bannango olimba nawe n'omutima omubi omuntu gwokane ku kamera gwona okusoosa nti bannaye Lawrence ogambo lya taata bambi tuyenze bano obanga otukute ekifaananyi kiki ekirungi nkuwadde tiketi bambi emu ey'omutwalo okujja ku show yange neevudde mbambi wadde sede ntono nnyo naye nga bannange nga tufundikira emboozi wano ku 25 nyongo bategeeza bambi nga nsaba bwagizi bwammwe mujje mumpagire nandifukamidde bati ndi mumpi kyenka nafukamidde noono nyongero basa bambi ngenda z'omwezi 4 ogw'omunaana ndi ku Power King Kasubi ku Monaco ng'okuyingira mutwalo gumu VIP 3 tebo mitwalo 5 ate ng'omuntu anaakeera nga gwakeddewo ojja kufuna ogenda kwewangulya ebyokulya ng'okedde ogenda kufuna ebyokulya byakulya ngaki tulina ensaniya oyinza ofuna omukisa n'ofuna olusaniya lw'ekyennyanja
kinasize ng'egyokoze eki gyokeddeyo abantu asatu banakeerawo mugako wangwira ebyennyanja byabwerere fish oba empombo zaki empombo kye nakasooka okulaba ng'abakeera bawangula mmere anti yakulya nga bawangula eki ku bintu ebikalu aneetaaze nga gwoli eyo tokasalamu jona manye gwe omuze okusalasalamu ebintu mu vidiyo mpanvu wama banaye nga nyonge bagamba ng'oliyo ng'oneetaaze ngogamba nandiyagadde ogenda mu inbox yengula etiketi osobola okunfuna ku tiktok yange eri open osindika message nkola ki nkuddamu oba okisigira njakiseputinga nenkola ki ninkuddamu ate ku whatsapp osobola okunfuna ku namba eno ki wammanga 0700 78 9492 njiddamu 0700 78 9492 ate nga ne ku mobile money kweri singa bweyagala gula ticket kusindika sente ku mobile money eta senda wulani Ivan gwe kasola agamba nya senda wula Ivan teka kopo ki botesi oje mu WhatsApp ngament manager ngwidda abantu 5 ki ticket era ojja kubonda banga tadde ko live nga nzigabe wani ewakiseka kubanga era ono yali ku timu yokola ki yokubanga tunda ticket yezo kubanga yatubanga ntambula naye wano na wali abayimbi mmenya abayimbi baliyo abayimbi bangi nnyo kwa mwizo gamanti agatulaga ki ngenda kuzanya nze nganzo omuntu ngenda kuzanya skate ziringa nnya zenda kola ki teziba nyingi ezo skate nnya abayimbi wano wammanga nina Queen Florence abayimbi bende sibali ababula ku ngogamba ne mwego mbomola ko ngasanga je nkola ki je musanga Queen Florence Faye Benasolo Sophie Gombia Sofia Nantongo Ayuri Namatovu Behinda Namokasa Giovanni Ruzinda Vera Nakitende Aida Mugo Banangi atenga neli paso akola ki jali ngamba ono wenkodi ozambe shufura one mukola ki mulina mbagambi abayimbi bangi nyo omwine sukupulama omanyi sukupulama omanyi kaka yayimba lwemba ki nkugamenti jali tomboza yayimba nkugamenti jali tunayo Lovini Sanyo manyi Lovini Sanyo ye Lovini Sanyo ye mwala ye kawani yaso kuleta gundi omwana ono omwala omuto ye Lovini Sanyo yaso kwenda no Emmanuela mu Uganda ka Lovini Sanyo gwe ngamba yo no sayo na muyimbi oyo muyimbi wange sayo naenda mukutoka salamu Lovini Sanyo ndoka kola ki ayina okukalaba oyo Lovini Sanyo yagenda okusoka okuyimba wali kuki kale sibula abantu namiro kali mbagambe nti mwera kale n'olw'ensonga eyo nze Jonas Entongo mukutu Tindi Files gwe naye akatwenga okugenda ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga nkola ne Lawrence ku kamera bannanga abantu banjagadde we bale kyogerako okitegeera gwe wekko omuntu yakugulawo mukutu nga guddwa ku speed yayireyiri mazima nze ndatya n'okutya nti abantu bati bakufolowinga gundi ku YouTube bangi bazanga zaakona bebaza abantu abambe okwagadde n'olw'ensonga eyo mubeere bulungi mweraba